Musa n'omuti gwa white stomach premium white detergent Taflon stains gentle fabrics. Ndi musajja mulokole amanyi amatuufu nze Kafeero Innocent Tobi nsabira ku volunteers of Salvation Outreach musumba wange musumba Sala Mikisa Pastor Asha Mikisa ne Pastor Victor Kamugasha. Siri mutuukirivu naye nalekebwawo okubuulira omulembe ogwakyama. Kati doctor nze Dr. Tiamale Siri Nyakayoola nvuga Benz. Doctor mbadde nsaba video eno ebeere nga teri mu kuvvoola muntu yenna tubeere nga tunnyonnyola nsonga content katwakuba okuvvoola kyanjawulo. Olwaleero bw'oyogera amazima nze siwemu nze siringa kaya abantu baagala kaya avaayo naga nti lengero yatambula n'ebipale nze sivumanko omuntu bipale naye abantu kibuusa nti kaye bamwagala bwekito ensi bwe tubateere ku Yesu naye balaba tubateera nti muto oyo omubbi naye nga bw'obuuza Yesu kyeyali akoze ekibi nabo bennyini baatuula eno ne bamuleta mu maaso ga Piraato nga nti banne omusajja simulabako musango naye yo audience yagamba muto oli omubbi ono omutuukirivu mumulekewo kakati Dr. Tiamale yani kubanga first of all mu bulamu bw'ensi eno ekyasinza okuba abavubuka n'okulaba nga bawabye kwezuula nzaani nze ndi musajja sitambula na paadi mu nsawo yange kubanga ndi muki musajja n'omukazi bw'aba agenda ateekwa okwetegeka ng'omukyala obulamu butandikira kwezuula nzaani bw'ozuula nti yenze kubanga mu ekyo mwe muli olulimi lwo mwe muli eggwanga lyo mwe muli obuwangwa bwo n'amagezi go n'amagenda go. Akati abantu abasinga eriiso lyaffe likoma ku kyaleero teryeyongerayo. First of all tetumanyi ffe baani. Nze Dr. T Sirinnya Baasi Yakayoola sigamba nti nduulira abantu naye kyentegeeza ki sigenda na muyeeye social media yabadde eri yonna nze Kobu a person with metallic balls nze nayimiridde eno nzekka because ekyo kyendi ne maama wange kyali maama wange nakijjo baakubuulira amazima olwale ne bwemba nze n'olwalire ennaku 3 aga nti ogenda weekebeza kafunye siriivu takukweka maama wange bwe mujja ewako kunona omuwala yabagamba nze sirina kintu kyembasalira n'ekimu abaana bwe mulaba batandika okwenda mu pisiri kati nsale wano embuzi n'ente ekyanobe bampita omubbi mwe mugende bwe muli bamukoze kasita mubeera emirembe muliro kira sukaali n'enjikola ntya naye abaana baffe bano mu Buganda ye maama ganze sisala bintu paka nga maze kebera mwana nti mbeerera oyo ye maama wange ate embwa ezaalambwa kati kitegeeza nze nakijoba era ne musumba wange bwatu bwali musumba Sala Mikisa takuweeka yakubuulira amazima kyova olaba nti abamu bagamba nti ndabika nkozesa olulimi olukambwe naye kyebayita review ye muntu okuga nti gwe toddamu kummanyiira eyo review gwe bw'otaave ku mwengo ojja kukola kino gwe bw'otalekerawo kati nzigira mu kigambo kye bata review ensobi esooka mu Buganda evawa omusajja ono yabalema okutegeera Museveni ensobi weva era kinyuma nnyo okulaba omulabewo ng'ataabuukana nga kati kyemuli mu kukola mwennyini nga tabiriimu aliwa asirise kati jjukira Champions League wa 2017 oba 2018 ndoza 2018 Madrid yali esamba ne Juventus abazanyi ba Juventus ne bayombera mu kasenge Bonucci yayomba oba naani ne bakyankala ne bakuba goals kati Abaganda kubanga tuli mu lwesi ya economy fenna Abaganda Abanyankole Abakiga Abanyarwanda Abakyoli tuleeta abantu b'economy okukola okufuna ki ate economy yakulwanira kubanga resources ever ziba ntono kati gwe bojjanga oli mukyega bw'onaatuuka ku economy bagenda kukuba goals bakutwaleko ekikopo n'obubonero onyiige otandike kasuka mayinja mu kisaawe ng'omusiru bw'aba kati wagenda kuvamu kye bayita legacy of fools buli kimu kye tukola Abaganda leero kiri mu kuleka legacy y'abantu abasiru ate Bayibuli evumirira ekigambo obusiru kubanga nakugamba nti Setaani omulabe wa Katonda alina ebintu bina ekisooka ye foolishness
ekyokusatu ye wickedness, ekyokuna ye poverty, ekyokutaano ye shame. Setaani ng'anaayonoona obulamu bw'omuntu oba obw'omuvubuka aleeta ebintu bina. Guno gwe musoto ogwogerako mu Genesis chapter 3 nje bagamba buli kaseera ne Revelations chapter 12. Lwaki njogera Bayibuli titugamba o Uganda may God have all this. Obulamu obutaliimu kitabo kitukuvu busiru era bulimba. Akati Setaani asooka n'aleeta obusiru, omusota guleeta obusiru, guleeta obubiri. Olaba onoonya abantu abakyasinza okukunama ku social media n'okuwemula ffe bamwenye bannakanwaki Abaganda ffe tulaga amabiina buli weekend agalimu ebituli ensi negaange nyanzi wuuyo fulu figa naawe mula ne tuseka zezo products zetuleeta ku market ffe bali bagundi obalengera wali bakajina bakankwasa bano abaana ba NTV bano simanya bobona bakalugire baani abo bakasimanya nase kakyungira bali ku BBC ffe tulina badi bulaka naawe mula ne mubisheyalinga ne namuyimba awe mudana mama obusiru obubi obwavu stroke of dust. Kubanga obwavu yenfuufu, omusota gulya nfuufu. Nkukolimidde gwe musota gwe vaako amagulu ojja kulya nga nfuufu. Omwavu alya nfuufu. Kyokola batugamba gw'oli munafu gwe ojja kulya enfuufu ng'engatto. Kati ekisembayo ze ensonyi tuswadde ekimala tweswazizza basekakozi kafeero bukenya semwogerere kiyimba lubwama lubuulwa lujja kawuki bebali ebweru mu diaspora simanya kazibu kabuye Boston bebo balunguye simanya kimbugwe live bebano bapengepenge bebano wano basegirinya omuntu omaze ku abo baseggi nabagamba nze bagula buli kaseera muswaza Abaganda abasajja abanyankole kino nkyogera jokingire balina mu 7 balina Kayihura balina Mutebire balina simanya kamusimamo kakanizi balina Kashayija balina abanyankole bali mu liwamu basajja abayimiridde ffe tulina Segirinya Lukwago Munyagwa Kasibante Katolubwama Zaake be bantu betulina batulese ku economy mu political figures betusimbyewo naye obuzibu obusooka buva ku Museveni nanzirayo wano. Museveni yabalimu okusoma enkola ze. Museveni muyeekera. Kati mwamukubya akalulu ekyo mukyerabidde buli lwonyiza omuntu ali mu ffumbiro nga yalina okugabira ekyokulya agenda kuwa gumba. Omunyankola agiranga omunyampisa kiniga yenyeera mwe mwagenda ne mulowooza ne mugenda mulonda kifiiriza tulonde buli ewali ki ambuleera ne mukuba Museveni akalulu. Omukulembeze yenna omuntu akusinga taliswazibwa. Toyinza kuswaza muntu akusinga. Omuntu akusinga Eva agenda kukola ekisoboka okulaga nti akola ki. Ensobi gye mwasooka okukola nga tuvudde ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka tuvudde ku byakatikkiro Mayiga Abaganda naddala abavubuka abato abatamanyi nansi bwetambula mwakuba Museveni akalulu mu ngeri yatumufiirize. Ekyo kibi nnyo. Teyali right yabwe anti wali oba otaddewo democracy then abantu baleke bakole anti wulira obulamu bulina reality ne expectations. Nkiddamu obulamu bulina reality ne expectations. Omusajja ali mu liigi ya Italy nga Mungereza ndowooza awanyo mpira banampa kuba Mungereza najja kuba Italy goal yakijja mu World Cup ngamugoba mu liigi yaabwe teryali ddembe ly'okuteeba goal. Omuntu akusinga bulijjo mwegendereza okumunyiiza kubanga alina authority mu ngalo ze. Authority kigambo ekiva eri Katonda nti ne Museveni bw'alagira okukuba amasasi awadde mukyamu ensonga ezo baziwoza na Katonda sinaawe. Twazze twebuuza lwaki Buganda eyongedde okuyenjabuka kubanga empale bweyulika ennyo n'ogikuba ebiraka n'etuuka ng'efuuse ebiraka eba eswaza.
lwaki tutuuse okwebikanga tetubuguma olina kabulangiti kafuuti bbiro likagwa fuuti 5 obikka omutwe ebigere bisigala empewo ekola ki lwaki mu sifiyazi ennya zonna ezikola obulamu marriage tuli bafu marriage nsobola okumenyera baserebu 10 bano abaganda batalina bufumbo bamenye tisijja kubaswaza bajja gamba swazizza naawe tunulamu bantale balina winenwajejoyagananga abasajja banangereza winenwaje abasajja tebanjagala gwasiiba tukunamira ntwagamba bina amakuusiivu ani agenda okuwasanga buli kimu kitulaze bwe tugenda mu politics tuli bafu tuleeta ba Bobi Wine ne tubakaka ku bantu tubawemula abantu bawemudde buli muntu omulamu wano abaganda genda ku social media okebera account pa account ani asinza oparticipatinga mu kuwemula mu kulonda baganda ne bavuma Besigye ne bavuma Katikkiro ne bavuma Archbishop ne bavuma Museveni ne bavuma Muhoozi ne bavuma Janet ne bavuma Dr. T ne bavuma buli muntu ne bamukakanya ne bavuma Mugisha muntu ne bamukakanya ku ttaka ogenda okebera account zonna zonna buli yawale ekifaananyi kyakyagulanya abeera muganda balina ekyo omanyi nabagambi tudiringa na musota a snake. The Bible talks about a snake kyobola nti kekabonera akajjawo bulungi embala ya setaani kyeki omusota tegukkiriza ne bwogutemamu ebitundu bibiri kino ekitundu kisigala kibeera kino bwobagamba mbubanja abeetuuma amannya g'abaganda naye nga si baganda kale tugeze abampemudde bali 10 nga kuliko abeetuuma amannya g'abaganda 2 8 muganda ddala wegumpemula kakati mu politics ffe tukyasinza okuleeta ebikojogo ffe tukyasinza okuleeta abantu abatawera abo basegirinya tebasoma. That is the truth. Government yesasira basasire nti ngigendo nkubira latifu nkuse wali ne basindika segirinya naye akimanyi teyawera teyatana giyasomera naye segirinyo yebbanga lyamazenga akuba amasimu ku radio lwaki teyasoma teyandiseyo n'asoma nga ewaffe mu kyalo waliyo abaana baali babiri bakola effujjo ne beekalakaasa abaana ate otuula P7 ne baasa ttanka y'essomero nze gye nasomera essembabule amazzi kikulu nnyo naddala ag'enkuba kubanga omusana gukola ki gubatawanya abaana bwe baayasa ttanka ne batuula ebigezo Headmaster w'essomero eryo n'asindika ebbaluwa ku masomero g'omu ssembabule eyo sayidi ewa Ssekikubo eyo ne Wakuteesa ng'abategeeza kuba balina connection temuwa baana abo bifo baaleka emisango wa ku ssomero. Omwana omu omunyankole mukwano gwange ayinza n'okuba vidiyo akiraba yagaana okuddamu P7 omuganda omukiga n'addamu P7 omuganda yagaana wali ekibuyaalo ali mu saaluuni omwana omunyankole omukiga nakati mumanyi era bayinza okuba gwe bali bandaba n'addamu P7 olwali State House yemuwerera ali ku university yasoma bino byabusawo bwenti ojja musanga enkya ng'ali Jinja nga ye district officer w'ebyobulimi Museveni awadde abanyankole emirimu Dr. Welinga ngamba ensonga esinga abaana ba Buganda kyotegeeza yes bono ne sinemba gambi ensobi gye mwasooka okukola mu ngeri ya kifiiriza nga temumaze kulowooza mu ngeri emanyiira wadde olina obuyinza okkuba akalulu okugenda buga nti katumukuba akalulu Buganda akitegeere ne mukamukuba naye wala tebakamukuba n'ayitamu kati omusajja ono omulaba ebira holding other factors constant ne bwobeera gwe n'okimanya nti mu kazooni ako tebanjagala oba n'okimanya nti gundi osigalamu obakyankalanya mu ate obaga gwe olina ki kati ekyo mukyerinde ekyo kivuddeko. Tugenze ku nsonga ey'okubiri eriwo endala ensonga ey'okubiri etabula tusooka ngimaze ali wali anyumirwa atunulira abasiru ey'okubiri etabudde abaana ba Buganda okwogera nti abasiru mbasivuma naye njogedde reality that is the reality. Waliwo omuntu agamba undi gw'oli musiru emirundi 10 abatakuvumira kubanga ndiringa n'abavubuka abalowooza nti tutegeera. Ensonga ey'okubiri eriwa tuli ku nsonga ya what you sow is what you reap. Buli kyosiga kyokola ki kyokungula. Ebyokuvuma abantu ku social media n'okuwemula bitandikidde ku people power byatandikira ku Kyabassa Radio Buganda CBS Radio Bujjajja etya
ojjukira obulungi myaka egyo 2 gumu 2 2 2 3 2 na 2 emeka wabeerangawo kye bayita mambo bado Buganda bani abaliko menya mpola Katikkiro kati olwaleero ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yaliko eyo program omukulu Mpuuga omukulu Sozikaddo Mukasa omukulu Kasibante omukulu Nambooze Mugoba Nsonga Kene Lukyamuzi Kaddo Mukasa yaliwa yawera mambo bado oli ku kinanda munana katonyeze munana CBS FM Bulange Mmengo tusinzira ne Mmengo era okubaweereza tulina abannabyabufuzi bangi bajjudde wano bagenda okunnyonnyola ebyobufuzi nga bitambudde mambo bado nakubawo kaswipa Kene Lukyamuzi n'asookawo ne bakolokota gavumenti ne bamanyira mu 7 ne bamugye nejjukira mu bulamu omuntu alina obuyinza ng'akulinako obuyinza eva ajja kukakasa oba ajja fulumamu ekigambo kubanga nabagamba mu 7 alina akamwa k'omukulembeze ate obukulembeze buvaawa lwaki poliisi mu institution zizonna institution ekola obubi n'abantu gye bakyawa nejjo bati baadiwadde mu kalulu mukulu oyo abapoliisi babadde batono mu 7 abayinako issue buli mukulembeze lwakubako ne issue akamwake kabanga ka maama wo kyayogedde kyonna ne Katonda asooka lubirizibwa kijjawo kubanga mukulembeze munne era kyobula baga nti omwama wayinza okugamba Faruku gwe onganye okunenenyereza nga oli onganye okumpa ekitiibwa nga ndi mulamu oli kiwa malaalo kannamu Abaganda mbabuuza bwe mubanga buli ajja mu muwalampa mulitya malaalo Amini mwamuwalampa Obote mwamuwalampa Beni Kiwanuka yali abagamba mazima mwamuwalampa buli omu mu muwalampi Samusoni buli omu mu muwalampi Dr. Tiamale mu muwalampi tuddewa kati ongambye Katikkiro Mayiga kyosiga kyokungula ebiriwe sawazi Genesis y'okuwemula n'okuvuma tekwabanga kuli kuwemula kwabanga kujeregerera Mpuuga n'ayimuka Katikkiro n'ayimuka kati olwaleero ne uli yali ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Nambooze n'ayimuka ne Bamugoba Nsonga Bakene Lukyamuzi simanya Mutooka Mbaali simanya Bakavuma Mayuuni simanya olwo omusajja mukwano gwange Makolo Kavuma Segenya bakuba amasimu kuga CBS neefuuka olusaka olujerega mu 7 nekino nkibagamba ne bwaba mu 7 takutte emmundu oba kusekete oba kukwata buto oba kola omukulembeze ye mmemme ye ne bweba tekuwagala wadde oli mulungi Katonda akirispekitinga tugende maaso kati ekikolimo kye mujje ku mu 7 nabagamba ekikolimo natural kiva ku muntu ayino olaba bw'ofuma kabaka ne bwoba weekwese mu nju nga tewali akuwulira ekikolimo direct kijja bw'ovuma maamawo ekikolimo direct landlord bine by'abaana bano nze nakuba teacher ajja mu kiraasi akuba ebyekisiru era bwekebejja omwana yenni yali akubye teacher obulamu bwe olwaleero mwetegereza muzikedi masa tekamanyiira kalina engatto 2 kammanyira mukankuba nze ngakubye oluyi bano ne bakuwaga naye obulamu bwe bwateeddwa ku full stop kati Abaganda twatomera ekifunvu twagibba ekiguubu bino nabe tulimu twagikubira wa watuufu anti wulira kati Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa munnange oli mu kunyumirwa bibala bye mwakola luli kubanga nezi Buganda layo tyezo bikimu mwabikumangamu omuliro bibisale bya mambo baade ebyo nze ndi musajja mukulu ayagala ajja ambuuze Buganda layo tiyaliyo omwaka 2010 akanyolagano wakati wa Museveni ne Buganda government ne Buganda simatu jikutuleko kana kambatire Buganda buli omwe asindika munne ani yabiri emabega Seggona Katikkiro Charles Peter Mayiga Nambooze Bamugoba Nsonga Bakene Lukyamuzi Kasibanto oyo gwolaba yagamba notuno omukulembeze w'eggwanga omuntu akaddiye bamusiba na pampa ogamba otyo omukulembeze w'eggwanga Kasibanto yabyogera mbu omukulembeze w'eggwanga mbutakyasasiba musulu otyo obulamu bugenda kwonoonekera Kasibante obulamu bwayonoonekera oyo omusajja yakolanga kipulogulaamu ekyo kubanga ne bwaba mu 7 takutteeko kiringa okuba mama w'oluyi ne bw'atakuddiza kati mu 7 nga bw'otya mama wo bw'oba otya omukulembeze bw'aba alina ensobi gy'akoze tukitwale mu Buganda kabaka ne bw'aba alina ekibi kyakoze tomalaga mubambi kubanga buba bukulembeze
obukulembeze todiringa nga bwe ndiringa naawe nze Faruku okuyombera ne kuba n'ebikonna n'onkuba twenkana naye nkya Faruku bw'ofuuka omukulembeze nzija mu maaso g'onakola ntya kati ffe Abaganda tetwawukana ani atusinga kati bino byolaba byonna yensigo y'abannambooze yensigo yavaamu people power waffena twazaala tuli bakkirezi katwakula n'abaatuzaala nsobola omusukuma naabwe bwenafuna amaanyi kati kitegeeza mambo baado ebyakolebwangako ebiseera nga tewali social media byebibbulukukidde mu people power ne birya ne bannannyini byo era Bobi Wine taata weetegeke eggaali eri mu Katikkiro wano eggaali egenda okukutomera Abaganda bazibu tebalina mukwano katolo bwana akubuulira bagenda kuvuma omukazi Omunyarwanda bakuvuma emimwa eminene bakulangire enjaga ebiisa ebimyufu bakulangire buli kibi kyotalabangana kubanga eyo yembala yaffe kyokka teweerabira Abaganda balina ekirungi kimu n'ekibi kimu ekisinga obukulu they don't care tebafaayo kyovola nti Abaganda balungi mu kwakomodeti teboga nti Dr. Tyagera bibi ku Baganda balina ekirungi eki in fact nga kirungi nnyo tewali Muganda asobola kukwata jambi ya kutema munno nga bwolaba ekyali Rwanda obawa because we don't care ekintu ekivaako maki olwa Dr. Tine nkola video eno ne banyiiga nengende wakiseka tewali ampoonako because obutonde bw'Abaganda ekintu kasita kifuuyibwako empewo naye kati njogera ku sayidi y'obubisi mu bulungi tusobole okukulaakulana ng'ewalala bwe wakulaakulanye tulimu kugamba abanyankole balina ssente abo n'abasajja mulaba mu gavumenti bapakasanga waffe eyo mu bamwanyi bajjajja batuga nti oyo ali mu gavumenti yapakasanga wali ewagundi naye kakati wane ewaffe people power ekyo kyemulaba kyeyakoze okuwemula buli muntu buli munatuka n'okwekweka abaana ba people power people power sagala tuwetike people power si buli awemula wa people power ekyo njagala tukijjewo majority ku incidents kati nedda yawula eya archbishop eya owa wevu ya campaign by the to dead back let us go back tujivuge nga tujijjawo 2018 waliwo akanyoolagano ke tutamanya bulungi wakati wa Buganda Land Board ne Bobi Wine 2018 amanya abaana baavuma Kabaka bene Cuucu Magulu Nyondo Lukoma Nanta wetwa Sebunya bwa Musota abaana baamuwemula kubaamuwemula saawulira kagwa Luganda yeye amutwala mu kooti mu kisi Muganda Mabirizi si Muganda baawemula Kabaka kati era omwaka ogwo Bobi Wine waayimukira n'ayingira ebyobufuzi tuyingira 2019 Bobi Wine agenda okukiraba nga tatuukiridde kati okwegema okwogerwako obubi n'ateekawo shiruti tebaatandika bangi ne bwaba yafunayo abantu be8 ne bakuleetinga fake account 10,400 ne bakoleeza akabiri shwe ne bakasuula ku social media nti kati buli atwogerako obubi mukole mutya kubanga amazima tetuwera baba n'agamba ebitabo waliyo obuntu baba n'agamba empisa waliyo obuntu baba kati manyi tubayibona eggamba neba abaana ba people power deliberately kakiva ku command center bo bakimanyi n'abaliko abalina fake account bakimanyi naawe ndaba ng'olabira mu fake account okimanyi ne mutandika basookera ku Besigye ne bavuma Besigye ne bavuma Mugisha Muntu Bastera Nyanzi ne bakola kyakaali ebe n'okulwanira mu parliament baani bwe tulaba aka video abaali basindika eŋŋumi zaake Bobi Wine zaake ntulaba ng'asindikira Katumba ekikonde tuwulira amalala ag'enkana okuba otya omuntu akusinga obukulu mu buli kano kazannyo ka byabufuzi ani yakugamba ekitabo kino kigamba oviiranga omuntu omukulu wano omuntu omukulu wajja omukadde ffena tuyimuka ntumuwakatebe lwaki zaake ng'akuba Katumba ekikonde Bobi Wine ng'afunyizza era babisaasa baga mubanda wa Kabaka atya omubanda wa Kabaka. I think politics. That's not politics. Politics. Omutamiivu politics ndoza bibamu. Anti bibeeramu naye ovaamu n'enkovu. Enkovu zizuda tuli baavu. Faruku oli mwavu. Abaganda tuli baavu.
kubanga mu sphere zonna mu fields politics, marriage, economics, embeera zaffe eza bulijjo bwebanga Buganda mwasokera civilization nga buli muntu yasooka kulaba compare tuli baavu ate tukyayongera okukka wansi. Lwaki feffe nnyini ffe twasiga okutandika obukyayi abaana ba people power bavumye buli muntu. Nze nakola video ya dakika 28 kati Katikkiro Charles Peter Mayiga ali mu kulya bibala bye yasiga, ali mu kulya bibala. Nambooze baani bonna bali mu kulya bibala ba Lukwago bali mu kulya biki kyokka kino kiri mu Bayibuli. Buli myaka 42 ensi yeeyubula according to the Bible. Emyaka 42 gy'emyaka abaana ba Isirayiri gye batambulira mu ddungu. Bonna abaava e Misiri kwatuukako abantu babiri mu nsi ensuubize, Kalebu ne Joshua. Kitegeeza guno mwaka gwa kufa abantu bakyafa kubanga guno mwaka gwa kukola ki nkyukakyuka ebintu birina okudda ebipya. Kati Katonda n'atusaasira Museveni n'akomawo n'abamu abatontole era n'abali mu gavumenti bangi bagenda kukola ki naturale. Tuvudde ku ekyo ekyokuba nti kati olwaleero bano basiga okuvuma kyosiga kyokungula kyogamba nti wawawo siwagira kuvuma muntu mukulu nakyo kirina issues nyingi. Tovumanga muntu akusinga, tovumanga ne bwabalandira odiwo tomukasukiranga ssente kepanka. Naffe twalina enju obulamu nga busibwako full stop. Katonda ng'otambula kyokola mubagenze ebweru ogenda ebweru kirungi naye abamu bagenze n'ebweru bakomawo nga bwe bagenda. Abamu balowoozezza nti Pulezidenti Museveni mubi ne bafuluma ne bagenda e Kenya nawa ne bigaana. Lwaki? Mind about your behaviors, your lifestyle. Kakati lifestyle nakugamba nga tuli ne kaye nga bino kaye tabyagala n'abalaba kaye tebabyagala. Abalaba lumbuye abalaba ombola balumbuye wano vaawo. Waliwo ebigambo ebikola ekigambo lifestyle. Tutandikira ku kigambo nakuba tutandikira ku kigambo faith. Faith ejja nakuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Owulira n'amatuugo n'obiyingiza munda. Kati faith eno bwebanga owulidde buwulizi nga tokoze eba nfu okukkiriza okutaliiko bikolwa kuki kufu. Kati okukkiriza bw'okussaamu ebikolwa ne kufuuka faith fuulu. Faithfulness kye kimwe muva ekigambo kye bayita integrity, obwesimbu. Okukkiriza okuliko ebikolwa mwe muva ekigambo okukkiriza okujjudde faithful. Oli mwesigwa mu bufumbo bwo. Faithfulness is doing something on Monday and you do the same thing on Friday. Bwesimbu. Kati wano tulinawo obuzibu bannange ng'Abaganda kubanga tetuli beesimbu. Kati nzira ku bavubuka n'embala yaffe tuli babbi Abaganda. Kati kankule Sakozi ne mugenda okusaba omulimu kuliko Odongo aliniitu naawe Sakozi ne Basembe omusajja awaani omulimu achagati oyo Basembe akoze bulungi interview naye ngana Abaganda leeta oli omunyankole oba oli omwengu abo beesigwa naye tetuli beesigwa tetuli beesimbu. Kino kye kireese ne kyakaali omunene ku social media kuba tetulina gye tukola. Eno nsonga ya mirimo kyova olaba abantu basobola okufuna obudde okwogera ku bye batamanyi. Lwaki? Anti emirimu ani agiggyeyo? Museveni tagenda kunaaza mu kabina. Ekyo nkyogera eva. Ekigambo faithful mwe muva ekigambo kye bayita service. Mwe muva ekigambo kye bayita saani omutabani. Mwe muva ekigambo kye bayita lifestyle. Lifestyle kye kintu yembeera gye weeyisaamu kuva nga wakazuukuka mu buliri paka lw'omuddamu. Lifestyle etandikira mu nju yo
kubanga bw'otuuke singa Dr. Timba tugeze ndi mulwaddemu ne mujja okundabako kasita oyingira enju yange osooka kukola bwoti mu sekondi ana oba omaze okumanya lifestyle yange ku bifaananyi ebiri mu kisenge ku biri mu ddiiro lifestyle y'omuntu weetandikira byokola nga mu njuuyo paka lwokomawo mu njuuyo ugeze essaawa 12 olunaku byokolera mu lunaku kyokola n'obutaala buliri kibi ate nga abavubuka bangi nnyo abawakanya Museveni nenga n'enkwawa zijjudde omwoya temwoza temunaaba muli bakyafu temusenya mannyo muwunya mulina obulega obukyafu banti nkyafu oyagala Museveni ave ku ki lifestyle yombi kati omuntu ali awulira n'akola n'afuna obwesimbu n'afuuka because a service ofuuka servant n'ofuuka omutabani kati ffe tuli batabani ba bugayaavu Abaganda tuli batabani ba lugezigezi tuli batabani ba amalala nze Sekamatte neddira nkebuka jjajjange gundi yawo amazeeyo oli atambula bw'ayita ku kibumbe wali Katikkiro bye yakola n'ayita ku kyenkiba ogwo gwe muziro gwange n'awulira nga omuziro atunudde ku lugave n'awulira nga muli awulira olugave kyekisi tutambula mu bulamu kinaawe oyogera n'abo banyankole bijida oli n'abo abasoga naawe bolinga omusiru naawe naye Museveni yabba ki ekikyo nkibagamba obwavu ogamba Museveni abuleese kitaawe yalina kalina abagamba nti bafiirwa abantu eruweero mwebale nnyo mwafiirwa abantu mwafiirwa naye kino nkyogera buli kaseera bwe mwafiirwa singa yali musisinga yajja n'abatta ani yandibaliire toyinza kubanjiza myaka 3 kitegeeza oli munafu tobanjiza myaka 3 banne Museveni yayita n'atuliira ente zaffe emyaka 3 oli ku nte nadduli naye anoonya ssente era bonna simanya mutabani we Jjaka nasimanya bonna bagitekulu mwavu ezo ntalo z'abagagga nabaki kati nze omwavu Dr. T akyanoonya obulamu sizeetabaamu nadduli ayogera ne Museveni nadduli bw'avuma nalweiso nti nkitya ennyo bonna bagagga teweetabanga mu ntalo z'abagagga lifestyle yaffe eri connected ku bwesigwa bwaffe n'obwesimbu Abaganda tutambulira mu lifestyle y'okulemererwa kubanga tetulina kye tusobola kukola lwaki tetulina kye tusobola kukola kankuzeeyo wansi mu misingi tugenze mu foundations tuvaawa on average wano mu central ffe tukyasinza okuba ne family ezirimu obutabanguko Abaganda ffe tukyasinze on average okuba ne bataata abatakuze na bamaama amazima nange taata wange lwakwaze taata yavu Nazaala lwe yafa single mother taata ali gundi alina abaana bawerera nga sina babe ba mukyala muguliwa ne mutoba ne mukula n'ekiniga ku mutima kati buli lwokulanga abazadde tebali wamu ate nga tebakwatagana enkya mu economy tugenda kukiraba nti omusingi gwali mufu tukulidde mu maka ate tekitunenyezebwa tukulidde mu maka ng'obutabanguko bungi maama yawukana taata yazaalayo abaana 3 inazaalayo 2 ne tukula bambi mu mbeera nga si eki kati ne tutandikira mu bonna basomi I'm talking about 1990 up to 2021 wano waliwo obuzibu n'emisingi tuli mu UPE ovudde waka single mother olina byokubanga taata akuguruuminga Bayibuli egamba bweti mu Galatians 4 egamba nti omuntu kabaka bwafa kabaka yanki kabaka kitegeeza ssente kyobatuga nti ettaka lyonna lyani lya kabaka ne President Museveni ssente zonna ye fountain of honor kati womukuba akalulu nga ye fountain of honor linda kino emyaka 5 agenda kunyiga bonds kati Galatians 4 egamba nti kabaka bwafa ngo ayina omwana omuto omwana oyo taweebwawo bwa kabaka abeera kabaka ow'ekisiikirize ne bassaawo abakuza paka lwe yeetengerera kuba singa bagamba nti kati Semakookiro alidde obwakabaka ku myaka 6 ng'ali mu P7 12 agenda kukola ki ne bassaawo abamukuza kati ensonga ezo obiseera ebisinga kabaka kitegeeza ssente tukola tufuuke bakabaka ne bakabona abantu abalina ssente abeegasa kati
kitegeeza bw'ova mu maka nga tewali taata na maama kabaka oyo tagurumingiddwa nja kubeera mulungi mu ekonome. Kati agenda kujja bwe tuleeta mu ekonome abanyankole, abagisu, abaganda, abakiga, abanyarwanda, ekonome etuboola kubanga first of all ffenna mu Uganda twasookera mu eno nsaba President Museveni agijjewo with immediate effect kubanga you can't attain knowledge on a free post. Amagezi tebagafunira ku bwereere. Museveni abijjewo. Ebino abijjewo kubanga kyekimu ekikonyeza ki abantu. Kati omwana bw'ava mu UPE wano ng'ali afubbeekiti abuguma tabuguma ayokya ng'ali lukuwoma agenda mu sekondale mwabagamba mutusoma ebitatugasa njagala ombuulire combination gyebatwala ku senior form 7 yagikulonda gwe wagyerondera ng'olaba ekugasa kubanga nsonga za future za destiny ovudde waka single mother oba okuze na muka kitaawo ababonyaabonya oba mukuze ng'obwavu omanyi n'obwavu kibi ekikuza omuntu nga omwana muwala sister omwe nateeka n'okwenda kubanga alina byeyeetaaga ovubutuse mu family ogenze mu UCE ovudde mu family single mother na taata wegadinga wekka kikyana kyambaata oyingidde UPE ofunye okumanya okw'obwereere babusiru because half truth is total lie. Amazima ag'ekitundu bulimba. Ati ovudde mu UPE oyingidde UC Universal Secondary Education. Olonze combination stream mulimu abaana 8 otuula mabega ate walidde amawulu weebase gwe Sekisambu osomera Kayunga n'ofubutuka wano n'ojja ofuna 42 n'ojja ogenda ku senior 6 age bagita HSC ndaliddako abana mumwogera kyogere kale senior 6 ogenze ku senior 6 olonze combination gwe ogenze Makerere ozze ku kiboodi buli mwagala Makerere era abaana bonna abakyasinze okuva Makerere awo be bali ebweru w'eggwanga Makerere ni yani Makerere ye waga abantu Kasozi k'abayivu oyingidde kati wano okoze ki combination okoze lege Luganda economics geography stroke divinity. Omunyankole afubutuse waabwe embalala tali mu UPE oba ali mu UPE naye family g'abanyankole ago matereevu muuko ne waba akulidde musomero ebbi balina destiny. Taata yabeerako vision y'omuntu, maama yabeerako mission. Kati bw'obanga tokuze na taata ngaffe ba Dr. T oba tolina vision otawaanyizibwa mu nsonga za vision kwe kulengerera ewala. Kati abanyankole n'abakiire kale abakuzeeko ne baba ne taata n'abaganda bama okuze n'aba taata. Taata azimba vision, maama n'azimba mission. Kati omwana singa ava no Luganda economics geography stroke divinity najja e Makerere n'atunula ku kyati agenda okulaba banne bonna balunze swasa business administration, journalism and mass communication ne beesiba wano swasa bino bikosikoosi osanga abaana abajjudde ab'engulo basanga mu engineering obasanga mu petroleum obasanga mu vet agriculture statistics wana baffe babeera mu ndongo tebakola course work babeera mu swasa business administration education ne tulyoka tuyingiza abaana mu economy ng'amazima agamba nti emirimu talina naye bw'omubuuza osobola kukola ki. Gavumenti ekulyetinzeewo mirimu. Gavumenti singa enaateekawo ekyuma ky'ennaanansi e Kayunga waliwo omwana omweteefu va mu kibuga okugenda akikolemu. Tukolera essaawa ntono tetwagala kukyungibwa tuli baalugezigezi tulina amalala twepanka twemanyi tulina olunkulu twogera boogera mu bulamu bw'ensi eno obulamu bw'omuntu bw'obangako oli kyakugamba nga akusinga sirika ne bwaba byayogera birimu maki. Dr. Tinyimira n'enjogere n'abalala kwe bali ku social media
n'olaba komenti Kasagga yasooka tolina byotugamba naawe oli musiru ffe people power our power president Kyagulanyi omulala najja aliniite thanks Dr. T for words of wisdom Obongo najja I like you guy for your words of wisdom ne wajja Nabukenya olinga embizzi kalabe konna kamyuka omwe kalina siriimu n'ogenda ku lujja olinga toyi enkoma kirabe ebinnyo obunajja naawe mulala people power Kyagulanyi removing a dictator tolina byotugamba kalabe kasama kalabe agabuno oluganda olulungi n'oluzungu olusengeke luvambaana baffe abali theoretically bright but practically zero kati kyova olaba approach ey'amaanyi ku social media tekuli muntu ayina budde kudda ku social media kuvuma Mayiga nga alina omulimu gwe kikulaga nti ffe kubanga kubavumye Mayiga tekuli muntu tekuli munyankole ate kati obaki oba ovumu kati omunyankole kikuvumya Mayiga kale bakoze eki n'abakozi ba radio sima bamukunja simanya baki sima batafu bi sima baani ne babuukira ebyekisiru Katikkiro Mayiga mubadde mwagala akole ki mwamugamba kati nzize ku side ya Katikkiro Mayiga mwagamba Katikkiro Mayiga ajjeyo kabaka wa mukole ki Lumbuye n'agamba kabaka yafadda n'okuvunda yavunda batulimba bulimbi Katikkiro naye kabaka nayingira mu ggwanga Lumbuye n'agati babadde basibye ekintu kisike ya kulo ne bakisiba ebiveera ne kiyingira tulimba Mayiga tulage kabaka waffe ne babitandika ne era ojja kwekanga nga omuntu ali ebintu emabega Bobi Wine I can even say again Bobi Wine yali emmere oluvannyuma lw'okulaba ng'eno naawanguddwa ayagala kuleeta ttamu ino mu kulonda mu kulayira because aba opposition tebawummula babeerawo n'amagi gaabwe amavundu bw'olowooza nti gaweddeyo nga bazuula eddala kubanga ekigambo kya Buganda kinene nnyo kyokolaba n'abeekalakaasa basawuda madaada beekalakaasiza mu Gomesi nze mba ndaba because I'm conscious Kyagulanyi yali emabega w'okuvuma kabaka ne Katikkiro yali emabega b'abalumbiye ne bapengepenge because always politicians will have a way of creating attention and pressure is the force exerted by unity area kati bagenda mu abaana babawamba ne bakibabuusa ekyo nga bakivaako nga bagenda mu 7th way papula ekyo nga bakivaako nga baga kati tajja kulayira ekyo nga bakivaako kati kabaka mutulage mwagala kumutta nga kyemwakola bote olaba wasingidde emikono emabega osiye kabaka waffe si mweru waffe muddugavu biba byaba politician ne bahandlers ba kati yes because in the politics mumanyi nkimanyi bulungi gavumenti esula gavumenti yene eriko yasula eyobote kubanga yagiri munda era kyekyakalubiriza Amini okulembera kubanga Amini yagenda okujja nga administration ekyali yobote ne bamulira muli bamugatta left bajjako ettaala ndi Amini yakyasinza obutemu eyonza okuzanga si yattanga abaki kakati bino byonna ebiriwo lwaki bidde eri mu 7 baagala baleetewo kyakaali okulayira kubeere mu ttabu kubanga ensonga ya kabaka ab'opposition anti wulira kabaka mulwadde biri kwa Peninga anti byapeninga kankubuuze maama Jene talwalangako waliwo Munyankola ava nti omutulage mu 7 talwalangako muhozi talwalangako lwaki kino embwa yange lwebuze akabiyu kange lwekabuze embwa lwefuluma ebyoya kakati abagezi bonna bakitegedde Katikkiro Mayiga kiyakola because ne Queen alwala ne Magufuli yamala ebbanga ng'afudde n'olwokusibanga ng'amiki mulamu because that PR damage control bw'avaayo n'abagamba obulwadde obunene obusinga ku byabagamba bugenda kukola ki obuteeraliikiriza abantu eva ekyatekesawo Katikkiro ki bakabaka bagwanga eddalu kabaka oluusi n'agenda mu ntalo okulwana Katikkiro y'omulimu okusigala mu lujja lwa lubiri ng'agadibadde Katikkiro kabaka gyali akola ki alamula obuteeraliikiriza Buganda kyebadde alina okukola that's PR that's crisis control ayinza n'okubanga beene yagenda mu ddwaliro wasoni baga nti abulayo emyezi 3 mukama amujjulule ekyo ajja akyogere naye bukozi kiriko abakipushinga emabega kyobola walemeddeko tebasooka mubika balumbuye ye ababutajja kubanga mu mbeera mwe yabadde kabaka adisasanye kuvaayo mu mbeera mwali kati ababutajja bagambe mutulage bamujje tola bwafaanana atata yandibadde ji bannange nolera beene ng'afaanana ate mulimu agamba mutulage kati kitegeeza
politics at play. Politics yatambula. Politics at play. Kati bwasanga abatalina mirimu. Katudda ku batalina mirimu baani wano. Naba n'ensi nnyingi ezirina mirimu. Naye Buganda lwe olujja bwe luba olukyafu n'abali mu njobo bonna baki. Kati Buganda lwe lujja lwa Uganda. Bino byonna tunenyaani mu mbeera. Waka nakugambye Bayibuli egamba mu Psalms nti emisingi bwe giri onooneka mutuukirivu kikyayinza okukola. Nze ndi muzimbi. Tulina ebika by'emisingi mingi. Tulina Raft Foundation, Pyro Foundation, Stick Foundation, tulina Stepped Foundation. Ekizimbe ettaka bwe kigenda oligenda okubeera n'ekigendererwa ky'ekizimbe ekyo gwe musingi gwe tukola tutya. Abanyankole batwala abaana baabwe ebweru w'eggwanga ne basoma ne bakomawo ne bafuna ebifo mu gavumenti n'amagye ne poliisi. Abaffe basigalayo okukola live balumbuye kiki yali akoze mu nsi. Nabagamba nti okumanya lumbuye feria ankwatira akavidiyo nga mezaya bwakwata vidiyo n'akulaga nti ali mu lumbuye. Lumbuye afuna olubalaza ewali ettaala ennungi n'akwata live. Mpiseeko emmengo leero n'osanga professor omusiru ng'asomesa abayita abagezi. Kati nze lumbuye ansomesa ki? Ngenda ku jimu nendaba gundi Monchinchi zisiza kulaba lumbuye. Museveni tegera bati ate gundi ne mulaba ne musanyuka nti lumbuye ayogedde mbw akyaddeko emmendo. Abasiru abatalina makulu anti bw'aba beene mulwadde veeni omulimo gwa Katikkiro eva katugeze bakabaka abaabulanga obubuzi kati nga kintu eyabula obubuzi bw'abanga kintu yalina Katikkiro tugeze nga Katikkiro ye Mayiga kintu abuzi kwegala bagamba ati n'emyaka giyinza okutwala 3 nga temumanyi nti kabaka yabula ne bateekako omulala because that is damage control. Abagezi twakitegedde buli musiru yavumya Mayiga oli musiru. Obusiru nakugambye si kivumo. Obusiru is a reality upon your actions. Manya byoyogera. Nze Museveni alina ensobi zaakoze sinza kukola live nga mwanika kuba mukulembeza ajja kunkolimiza. Mpulira. Kyovola beera ndi mugaba. Bakatikkira abaali waliwo abaali babakubanga. Ezo ntalo z'emmengo ze saagala kuyingira. Kuba emmengo waliyo ki? Kubanga obutonde bw'Abaganda mpalana, Dogo, Mandwa, Misambwa, Mizimu, bamweyana. Era si Abaganda bennyo. Jjajja bamweyana. Ekyo byagala nnyo ne bamweyana bwagoba ddiiri. Kati bamweyana yaliyo naye abatabula. Ebyo sijja biyingira bya Bwakabaka. Kati nze nfaafagana na muvubuka ali ku social media ayonoona obudde leero. Nabagamba ina emyaka 28. Emyaka 4 nakola ensobi mpitirivu. Saagala muvubuka n'omu ayite mu nsobi za kivubuka. Waliwo abakola ensobi nga beerimbise muto kumbe busiru. Kati ng'ono mutabani wa Tamale Mirungu. Oyo omwana omuto omusiru atalina magezi. Kiki ekimwetabisa bintu ebirimu amakulu. Kitaawe abadde mu State House for over 20 years. Bakulu basomedde bweru. Ekyo ky'amaanyi kyayinza okukola okuvumira Museveni. Buli muntu alina akabina kyekifo ekikyafu ne gavumenti erina akabina kaayo naye n'ebifo byayo biyonjo. Nze Dr. Tim promotinga bulungi. Ate gavumenti ebaako begaggawaza ne beeyavuwaza ne bwe bay'Amerika. Oba ttooke lyeri kwogeza Uganda wange. Amazima gali bwe gati nze Museveni yampeera nze sikikweka ebyange bya musana. Sikikweka n'ensobi ze nzimanyi. Museveni alina ensobi emu gye simwagala yaleeta eddembe lingi. Ensi zonna ze twegomba tugamba Rwanda esinga Uganda. Rwanda tomala gaasagira ku bukulembeze in court. Kenya namuyita ndi Kagame. Rwanda twenza vuma Archbishop Bitama. Abaana bavuma Archbishop, bavuma Besigye, bavuma Katikkiro, bavuma Kabaka, bavuma Museveni, bavuma Dr. Bo bali mu kumujolimo gwa kuvuma buli mugaga. Kuba tuli bagagga nze Dr. T ne ngombo yange nafuluma mu kyalo sigobera kyakaali. Nze Dr. T siri mwavu, siri avu divorce, siri genda mu geyeena era Katonda mugamba nti mune enseene erimu obulipo bungi. Okuvuma kuno kuvudde ku bbula lya mirimu oba waliwo n'abanyankola abatagirina nga tebavuma. Omusiru bw'alumu omusulu n'omugezi bw'alumu tibadde omusulu nga gunnuma. Omugezi asobola okupaakinga n'agenda ku kizimbe n'agaba mulina kaaluuzi wano kumpi. Naye omusiru bw'aba alemereddwa anyiga obusajja ku kisenge n'agaba nadde nafudde dda. Amagezi g'omuntu tugatunulira ng'anyigiriziddwa nnyo ng'abuliddwa ekyokukola kikyazaako.
kabaka mulwadde. Yes, abo abavubuka abali ku social media batandika ddi okulumirwa kabaka n'ebikoozi tebalina kigendererwa mu bulamu. Obulamu bwakomaawo, baasoma ebikoosikoosi ebitabagasa, tebatya Katonda. Nabagamba okutya Katonda kyeki? Okutya Katonda otyanga kitaawo n'ennyoko. Kitaawo n'ennyoko kitegeeza omuntu akulinako obuvunaanyizibwa at a particular time yabeera kitaawo n'ennyoko. Ng'ovuddeko bamaama baffe bennyini abali mu kyalo, boosi wo kitaawo n'ennyoko, Museveni kitaawo n'ennyoko, Mayiga kitaawo n'ennyoko, landiroodi wo, mukulu wo, mukwano gwo, girlfriend wa boyfriend wo, bw'aba alina kyakugattako abeera kitaawo n'ennyoko. Bw'otamuwuliriza emyaka gyo gisalibwako. Kati bangi batambula nga bwe twagambanga mbizonzo nti abafu n'abalamu n'abaafa naye nga bakyakola ki? Abantu bangi abaafa nga mukyatambula, n'oba onaagenda ebweru n'okola ssente muli wansi wa kikolimo because mutambulambulamu obutaliiko makulu. Bw'osanga maama wo ng'anywedde omwenge ne baga nti Faruku maama anywedde akooye, ogenda n'omukuba empi omuzze ewaka naawe negumuomugamba lwaki obuswaza? Kubanga era mu kuwagala omuwabula osobola okukolimirirwamu. Bw'abanga kale Katikkiro akoze ensobi mu maaso gammwe, obanga pulezidenti akoze ensobi omuntu, ekikulu kuvuma naye atuvuma. Omuntu omukulu akuvumira mu line of command. Kati obadde kubukedde ebbanga nakabushenga mukamaawo tugeze najjala nga Faruku mwogera ki nga njogera osiriwala mu lukiiko, oyinza omugaa nti naawe oli musiru. Kulaga omulembe okutalina makulu niye ogenda okukebera ababikola ku 10 nga kuliko 8. Kati kankulage tugenze mu ratio, tugenze mu proportions, okugeraageranya. Kati ffe tufuuse improper fraction. Mbyogerako nnyo bino. The Baganda we are becoming, and Uganda is becoming an improper fraction, whereby one oral number and kati yeffe wano tetuweera mu buli kimu. Comments kweziri nga bwana ayogedde oluzungu olulungi naye byayogedde lusiru. Kati bano abasajja obalaba bali mu gavumenti, one tesobola kufuuka half tesobola kufuuka one. Tesobola. We have to check ourselves. Nga gwe andaba gwe andaba video eno gwe tuve ku birala. Bukyanga data gw'oteeka ku ssimu okuvuma abantu ne smartphone y'emitwalo 5 gy'olina tezitandika bizinensi. Singa tukwata data gwe tussa ku ssimu ku Freaky Friday yekka mu Uganda ojja kulaba ng'ava mu biliyoni nga 6. Ezo sobola okukola kampuni ennene etaliggwawo. Bw'obalabala data gw'oteeka ku social media buli nnaku ne ssente ze wagula y'essimu etakugasa okujjako okuvumirako abantu, bw'ogatta mulimu miliyoni nga 5 zikuyamba okutandika bizinesi. Era ojja ssanga omunyankole kati kankulage mugasaagala Baganda. Ogenda ku stage wano ng'eriko abantu 8. Tata wange nti ngenda wakamwoca oba ngenda ntinda olina mmeka? Nasa nawe kasanga kutwala nedda munne nina 3. Kanyankole onomutwala tye Kanyankole ng'akola ki? Seremba ng'asigalawo mu mboozi. Kikulaga kati ekyokubiri obulamu bukyuka. Obulamu Baganda bange bukyuka. Eyali akulembedde nadde ennyuma, eyali ennyuma n'akulembera. We twakulira 95, 97 waliwo ttiimu gye bayita AC Milan, waliwo Valencia, Ajax Amsterdam, waliwo Leeds, Liverpool, Juventus, Napoli, Roma, Benfica, Real Madrid ne ttiimu kyendala awo yali ey'amaanyi. Tugende na zino. We twakulira muganda bange okugenda ku kisaawe kya San Siro ng'oteekeddwa okumira goolezi ng'abasajja balina Kaka, balina Kalaze, balina Chebukyenko, balina Gatuso, balina Enzagi, Livaludo, Dalima, balina Beckham, balina gundi Nesta, balina Mamalidini
ng'abasajja balungi balina piro naye olwaleero Milan bagikuba 5. Abaganda ebiseera ebidda 1800 abazungu bebajjira nga tuli b'amaanyi ne twongeredde eddala okusereba kitegeeza nti buli muntu aba n'omulembe gwe bana bwe muyita Abanyarwanda bakyatufuga kubanga kiseera kyabwe kyokka bafiidinga ku bunafu bwaffe omulabe waafiidinga ku bunafu bwo Mourinho yagamba omuntu asobola okutwalako ekikopo olw'okuba nti mu kisaawe waliwo ente yayonoonyeemu n'oseerera buseerezi nga gwe defenda oli n'akuyitako n'akuteema olw'omumbo gw'obuso oguli mu kisaawe mulongoose ebisaawe byammwe ojja kuba ogenda teeba ggoolo oli ng'aliiriddemu amenvu engatto eseerere ogwe ojja kukwatira omuntu mu penalty mu bokisi. Abaganda otudda mupiira formation zammwe embi, formation zammwe enkadde, omulabe wasoma formation yo tebalina 4-4-2 nti ffe tubakole tubazanye ebbaasi. Omulabe wo ajja kgenda ayimusa Messi yabikola n'ayimusa omupiira ne gukoona wano nga muli mu box liifali n'asonga kanya mugenda kosidinga mmene goals bwa bunafu bwammwe. Defense yammwe nnafu, temulina makkati, temulina bateebi, temulina golokipa, wabula abawagizi bali eri bawoza nti wadde omuliro. Wano ttiimu ezikyasinza okuwemula wano KCCA, Express, Villa, ttiimu ezo ziwemula ku bisaawe bonna Baganda. Olako emipiira gyabwe egyo maama nnyabo nze sirabangako kuwemula wansi wa njuba. Maama nnyabo nti ondupalako ewemula. Naye genda ku mipiira gya KCCA olaba okuwemula okuli wali. Maama nnyabo ennyimba z'abasajja abayimba ojja kuŋŋamba nti ojja kusanga abakalamojja nga basimba omuti gw'amasannyalaze nga bayimba biri babiyimba muki agawemula aganene agatayisika mukama. Ffe twefudde ebitagasa okumanya formation ekyuka. Buli mulembe wabeerawo afuga kyokka bw'oteyambisa kiseera kyo. Abaganda mwafuna abazungu okuva 18 basangawo Baganda paka 62 1962 ne mufuna omukisa ne mugwonoona lw'enkweza mmwe ne gufa. Ne tufuna omulala ogwa Binaayiisa ne gufa. Ne tufuna ogwa Lule ne gufa. Ne tufuna ogwa Muwanga ne gufa. Ne tufuna ogwa Ssemwogerere ne gufa. Abanyankole ne babba omupiira ne batukwata counter attack kubanga Museveni Obote bw'amala okubba akalulu Ssemwogerere yalina okugenda mu ttale naani DP n'egaana ono n'agenda. Ate jjukira omuntu naye abatakwagala nnyo kubanga tuli mu economy vaawo ndi eyo. So NRM newamba omukisa nekwala counter attack. Tulinayo chance. Tesobola kuddamu. Bobi Wine mwamuleese ne mumuvumirako abantu buli omu yamukyayi nabo mugenda mumuvuma. We had a chance because if you are Bobi Wine obadde mu kuyimba ng'oli mu njagayo Mukama n'akuwa ekisa n'ovaayo mu myaka 3 n'ofuna 35 ng'ate n'ogamba ogaba akubba kale tugeze wafuna 4. Zimba agaana abantu bakukkirizeemu dde ofune 5 oba 45 kale bakubbe wesimbewo olwokusatu ojja ofuna 5 mu 8 ufuuke president egyo emyaka 15 mwagala mujje mukubirire mufuuke bakulembeze. Kati jjukira kati bwe tugenda mu economy nga mmaliriza kuba njagala nve wano nga mbagambye ebigambo byange bino. Mu atmosphere mulimu oxygen, mulimu nitrogen, mulimu carbon dioxide and other gases. Nitrogen be banyankole bali 70%. Edda ne kati bali 95%. Oxygen be bantu oba ngambe baani kuba kati wano nja bassa mu carbon dioxide 0.03. Simanyi nawe mbassa naye mwenoonye mu atmosphere mukavalinga ki ekifuula omuntu ow'amaanyi n'ekikuweesa obubonero. Ttiimu zo zikola zitya? Kyova olaba Italy bwe yanafuya bagiwa kati ttiimu ezi. Bufalansa bagiwa 2 zino endala baziwa ttiimu emu. Bungereza eta ne ttiimu ezi kubanga liigi yayo nnungi. Kati abanyankole bwe tugenda mu Champions League bagiwa siroti nnyingi babawa ttiimu nnyingi. Lwaki? Balina liigi eri branded bali active. Kati fe Abaganda bagenda ttandika okutuwa ttiimu emu
egende mu Champions ate bagikube kubanga amazima gali bwe gati sigamba nti Dr. Tyabo nenze mbabula bavubuka bannange twasuula Katonda tulina bwe tuwa kitiibwa buli kimu tukikwata tuwagadde baleke bavubuka banyiivu Boston kale kabuye Boston amaze bwere ebbanga kuwanvu gyali tewali mu 7 abaavuwaza ayinayo hoteli njagala ombuulire oba abo simanya basewungu oba balina amahoteli bweru eggwanga ebatali mu 7 batali misolo ebatali mbeera mbi mu nsi ensuubize anti badduka mu 7 bagaggawale tewaliyo n'abalemererwa obulamu nga banoonya kyakulya bavubuka bannange byonna bemulaba bulimba ffe mutukyayira bwereere ate naawe webuuzanga nnyo lwaki abantu bavuma Dr. T bawaana kaye aba ayogera kasasiro lumbuya aba ayogera kasasiro naye emyaka bwe giryetooloola ng'omaze okulaba ebintu ebyenjawulo jazula nti akwagala ennyoko ne Dr. T. Ekitabo kino ye Bayibuli. Nze ndi musajja mulokole. Obuvunaanyizibwa bwange ndi wa media, nyimira ku lusozi lwa media. Mukama mpadde ekisa okubagamba nga sibatya. Tuzimbe obulamu bwaffe. Nange kanzimbe obwange, naawe zimba obubwo. Tubeere abantu obuvunaanyizibwa. Omuntu omwavu kubo lyabwavu. Mwenna amannya gali gye galina okubeera. Era kasita baggulawo amasomero fule abeebyuma mugenda bifuna abakusoma mugenda kusoma nze kyekinnwanyisa kulembeza njoga ezembizi kubanga mukulembeze tolina lukusa muddiza naye sooka osirikirire maama tumuleke waffe nabamaama babadde basaalira obulamu bwaffe kitaawo mubulamu yakola ati aba tulina bataata totulanga tomukubiranga na ssimu kwogera n'ebigambo ebyo oleganze gyali eyo semukubira gyali naye alimba kazibu bwaba kitaawo talina kiyakola tonenya balala nze nakkiriza kitange yafa alina emyaka 5 mu 2 yafa lwe nazaalibwa saasangawo yadde akagaali nze siina gwe nnenya kuba nekitange bwaba yamale kuba kitange kitegeeza ali ku mulembe gwa Amini n'ogwombote bwe mba nasanga talina guloofa tonenya Museveni naye alina ebimulema ate alina byagezaawo mumbeere tonenya Museveni muleka ne Katikkiro Mayiga wanga aleesa enkyukakyuka ku mulembe gwaffe guno ye Katikkiro rebrandinze Obuganda kikola era emiggo gyafunye mingi